Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Ogwokubiri ibadde yambadde gomesi ya green nebaleetera ddala ebirabo ebingi bye yasanze mu kidaala. Omwami we yajja yeetegese bulungi. Mukane bali kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole tuli waneeno ekayabwe era ng'ono omukyala yennyini Hadija ali mu kufuluma omulundi gwe ogwokubiri anyumye nnyo. Omusajja aliisa ebintu oba walabyeko ekiri mu kidaala bannaye? Sinnaba kukirabako mukwano naye nkisuubira ekyo. Kitegeera ekyo kisuubira kimanyi omwami wange anjagala nnyo. Iye oli otya mukwano? Ndi bulungi mukwano. Oli otya Sharita? Webale kujja ng'onyirira naawe onyumye oyambadde green ne red. Oba okitegeera lwaki walonze green ne red? Kale njagala nnyo kala nga teshoutinga nnyo. Actually ye kala yange red, green ne red. Manyi nokyetegeeza ebitaala bya oba okitegeera byanta. Kyekikuwanguza mukwano? Mpisa kimpanguza mpisa manyi okukwata omusajja obulungi Sharita nenkwata kuwota dda. Kirungi wafunye wangi? Kirungi wafunye? Ye nfunye. Kale nnyabo mumaze mwena bbanga ki? Tumaze emyaka 4 n'omwami wange. Nasala wajja mwanjule mbazadde bange. Antutte mu butongole mu kitiibwa. Olwaleero nze nkikoze ku kino ekyalo. Tewali kidaala kirala. Era bonna boogera ku Dija. Nze Dija muwala wa Sempa Sharita. Buli omu amawulire ge gali ekayabwe. Sikutegeerako ki ku kyalo kuno? Bammanyi ng'omuwala eyeemanyi. Neemanyi. Mbalazeeko. Ab'ennugu mbagamba bakkirize ekintu kiwedde. Kiwedde Semba muggadde. Omusajja wange njagala muweereza oluyimba olwa Juliana. Omuntu waafuna omuntu gwasiimye kibanga ekirooto. Sharita ndi mu kirooto. Nali simanyi nti nange balinnyanjulako. Temunkwatira ku zaabu mumuleke. Banaye nebaziza ab'emikwano bonna, nebaziza bamaama bange. Bamaama bange bonna bambeereddewo, bakojja bange n'ab'ekika kyange eky'emmamba. Beebale nnyo beebalire ddala. Neddira mmamba tesingika. Kati bakawawa bonna mbagamba nkigadde mbakubye enkonyogo. Isima wange
Antutte. Isma omusuubiza ki? Musuubiza balongo kubanga bazadde batusabidde. Wokoma woboddayo makaago oddayo otya mugambe Isma kuluno olw'enzira. Isma kuluno olw'enzira. Ojja kutya. Webaza abantu tikuleke mukwano. Banene baziza nnyo abantu mwenna mwebale kunjagala mwebale kwagala maama wange. Ndi musanyufu nnyo actually. Jangu mami omwebaze mukwano. Mama nkwebaza webale kunkuza nga ndi muwala wa mpisa webale kutubeererawo webale kutwagala kati nkuze bantutte. Mama omwana yagala mugamba kireero. Omwana wange oyo ngalo mugamba mwana wange okuva mu buto tankaluubirirangako. Mwana wa mpisa nnungi awulira ampuliriramu nnyo ne baganda bange bano boolaba bano baganda bange abawuliramu abatwala nga nze olw'empisa gy'ayina mu mbaka ge njagala omusajja amwagala ennyo nga kitaawo eyanjagala ate njagala azaale abalongo njagala ozaale abalongo njagala ozaale olwaleero omusajja nga bwakwanjudde olw'empisa zo Allah njagala akusumululire byonna akuwe ezzadde ozaale balongo ozzeeko omu nze baza agenza okuva mu nsi nga sisibye ku mugugu naye bwe njagala bw'aba abeera agenza okuva mu nsi nga nakafumba emyaka 3. Kwade tova ku Delta TV tukole okukola ddayo asange ebirabo muweereze kalulu Lundi ogwokusatu yayambadde era kiteteeyi kya green ng'agamba nti ye kala ye ya green. Ulialavu werekererawo amanyi olabe wansekerera okubeera ku mukolo Ssaabasajja Kabaka mama akoze kyamaanyi okubuulira abakyala tibalekerawo okwambalira legging mu magomesi kikulu kyennyini kwasa taata mukwase Nnaabagereka otyo bakadde baffe mwenna omwana akutte wakutte n'aleetera omwana omuwala talese keesi nti aleese keesi y'abafu talese keesi ya musango wabula agambye nti it will be a case Hadija nga tubala ennaku z'omwezi 8 mpaka 2 oba tunafuna balongo it will be a case Hadija wolidda ku kyalo kuno nga tewulidde mwana mulenzi Ismail it will be a case Hadija nga akusanze n'omuntu yenna gwatategeera gwatamanyi nti omukoddomiwo talina muzindaalo kiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mko webaza wasera kano ya wasera kano saba sikirize mwanyoko obulabu wange bwabona mugambe muko buli wona ajja wange enkoko ekisibo kiri agimukwase muko nanga omukulu ngwategezeza bono gye wange nkola ejja kubange tambula buli kyalo taata ate twafunye chance mpulira omugagge nateete wali n'ebyumba nga 50 eby'enkoko kale basajja mugudde bintu salamu alaikum wa rahmatullah amukwase kanzu taata ekanzu eweri omugagga yobosoko okuzaa agamba kayongereko ekanzu na okokwata ekanzu gende kayabugula poloti mitwala 5 genda okule poloti mu kaseera k'okusala keeki era omukyala yayambadde green ekiteeteeyo ekyo yakijja mu Charita's Bridal World era omukyala ono atugamba nti ye kala ye green
9 8 7. First of all, green alimu obulamu kubanga ye kala y'ebisubi ate era nga green alaga nti omuntu ebitala byamuta. 1 and 0. Yakyusiza era n'aleeta kabo kamwala ng'azze mu gomesi mukolo ne gugwa bulungi. Omugole omwami baaba wadde obulabu obw'enjawulo. Bali nnyo kuleeta mikolo ku Delta TV. Tubaagala nnyo, mwebale kunyumirwa ggandaalo lya Christmas, mwebale kuwagira Charitas Bridal World etegeka omukolo mu lunaku olumu, mwebale kunywa Hillwater, mwebale kutulaba ku Facebook abatugoberera, ate era mwebale nnyo n'okutulaba ku YouTube Charitas Show. Olw'Emmande ssaawa zibeera 4 paka 6 mwe tuddamu emikolo gyammwe. Tubaagala nnyo, tulindiridde naawe okukwata omukolo gwo onyumirwe nga bw'onyumirwa ekyabanno. Mu kaseera kano mukwano tubeera tugenda mu kyasinze okutusanyusa webale kubeera ng'oli mulabi mutuufu owa Delta TV. Tukole leka tukikutuuseeko, nkwagala nnyo. Tumaliriza programu yaffe olwaleero webale kubeera mukwano ng'oli mulabi mutuufu owa Delta TV. Tukole bw'obeera watusubiddwa osobola tulaba ku YouTube Charitas Show, ate era ne ku Delta TV page eya Facebook. Emikolo gyaffe tugiraga live negamba nti mukwano omukolo gulaga ku TV, enamba yaffe y'essimu kweri. Nze gwolaba enviiri ne makeup kolebwako Charitas Bridal World. Tutegeka omukolo gwonna olunaku lumu. It's called Charitas Bridal World, your bridal supermarket. Otuuka wali buli kimu eky'emikolo osongako nti mpa decoration eyo, mpa keeki ezo, mpa engoye ezo, mpa enviiri ezo, mpa massage oyo, buli kimu mu kifo kimu ku lunaku lumu. Charitas Bridal World, your bridal supermarket. City Bridals alina gawunzi ennungi era nga liwali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road, edduuka namba GF34 yaguddewo n'ettabi eddala okwongera okubasavinga. City Bridals mweyone nnyo mukwano. Engato nzija Kato Sales Center negamba nti amazzi genywa geganaganyiriza nze ku lwange nze nywa Hillwater nze. It's my weapon of mass destruction. Nawe nywa Hillwater oba oyagala okuba ng'onyirira. Osobola omusanga mu supermarket, mukozese ku mikolo mwekuumise waka Hillwater gemazi agasinga. Wano wendi bayitawo Malakai Eco Lodge, osobola okukolera wedding reception, birthday party, baby shower. Nawe oyagala ogamba nti leero nkooyo okubeera nga nsula ewaka buli lunaku, kanzije niwe muka treat. Wano waliwo oburumu obw'enjawulo, waliwo akali waggulu ku mazzi, amazzi gaba gayitawo gwe nga weebase. Ojjanga ewa muka treat, bulamu bwa kiseera. Malakai Eco Lodge eri Kitende. Jangu owumule. Maliriza nga bulijjo nkola ne ttiimu ey'enjawulo
bavubuka balungi nnyo bavubuka babasajja simanyi naye nga mbatumidde nnyo bonna be tukola ffenna mbagala nnyo nze nganzi bamita Sharita mazzi mawanvu omusuuzi w'e China. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious.